entaana ezo mutandika okukola ki kubeera dhakiru al-akhira lwansonga nti okulambula entaana kujjukiza omuntu kuki ku nkomerero mu riwaaya endala lwansonga nti okulambula entaana kijjukiza omuntu kubikwatagana n'okukola ki n'okufa era omuntu yenna agenda okulambula entaana si mukolo si kinyumu bantu kunyumirwamu kitwakudde wakali tugenda tulambula entaana kitegeeza nti tulambula entaana nga tulina bye tulina okubeera nga twebuulirira nabyo nga ki ng'omuntu okugenda okulambula entaana nga kyasinga okufumiitirizaako akufumiitiriza ku akhira ng'akakasa nti bano we bali oba ono waali we bamuziika naye ebiseera ebijja we bagenda okukola ki bagenda okubeera nga bamuteeka amma olwaliro abantu abagezaako okulambula entaana ate omuntu bwonoonyi mwonoonyi osanga abantu omuntu agenda ku ntaana bwaki n'akwata ekifaananyi essimu bwati neyeekuba n'agamba leero tubadde mu kulambula ntaana n'apositinga bonna wabakoze ki wabapositinzi abantu ne bakolerayo ebitasaana kati ekikulu mu kulambula entaana sahaba agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali agaanye basahaba okubeera nga balambula entaana eshuka ekiseera n'abagamba nti mubeere nga muzirambula قال ابن عبد البر رحمه الله ومن عبد البر الله مسلم قال محدثيه ملم إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور كما أنت محدثيه وقول ملم وكريزا abantu okuviwako okuva mu bifo byabwe ne bagenda ne balambula entaana oba ne balambula almaqabi netuyita limu ebifo ebiziikibwamu abati abantu lwansonga nti mulimu okubeera nga tujjukizibwa ebikwatagana okufa mu hadithi endala yaga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti zuru alqubur yaga nti mulambule entaana fa innaha mazima mukulambula entaana tudhakirukum al-akhirah mukulambula entaana omwo mulimu okubeera nga kutujjukiza enkomerero mu bintu ebitera okubuulirira abantu ne beddako mulimu obulwadde wantegerekese okulambula nagenda n'alambula omulwadde ayinamu amagezi amalamu ayinamu okufumiitiriza agamba nti ono Allah wamutadde nange Allah asobola okukola ki Allah asobola okunteekawo era kibaaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahatha nywezaawo nnyo abantu okubeera nga tulambula bannaffe abati abalwadde لما حديث يرجع الله حديث يقول ويقامة حق المسلم على المسلم ست إنما يقامة خمس مبدوية لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم وليه زيارة المريض وعيادة المريض وقل أمولابتي أبرود متوى أبارد في نوع أمولابنا يشوف بي وكبيري لا جنازة وكبيري لا وكسيكم من فينا الله وابرزيج وابدو ebimu ku bigendererwa ebirimu kujjukiza ono omulamu asigaddewo ti naawe wembeera nojolabyemu ono ali wano nawe Allah akyasobola okukola ki Allah akyasobola okubeera nga agikuteekamu akijaga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuru al-qubur mulambule entaana lwansonga nti entaana ezo zijjukiza abantu enkomerero era omuntu fenna agenda ku ntaana ng'avaayo omutima we nga tegulina kyekukyuseemu ayinza okuba nga tafunyemu taganyuddwa mu mulimu gwa kulambula ki ntaana ate nga abantu bangi bavaayo nga talitta kitiyadde hatta nga nezalambudde balambudde abamanyi oba balambudde takola atya tabamanyi kuba omuntu okugenda n'alambula ekifo ebaziika abantu nga waliwo bamanyi kirina kyekimujjukiza nga kinene kirina enjawulo n'omuntu okulambula jasi abantu ebaziika obuziisi nga lawa bulabye nti ezo ntaana z'abantu amma n'omuntu okulambula awantu wonna ng'akimanyi nti bano Allah abajjula ngali abamanyi kyono yali gundi yali gundi n'avaayo ku mutima gwe tekulina kyekukyuseeko aba yafuna omutima ogwakakanyala alina kusaba nnyo Allah abeere nga amuwa omutima omugonvu okufumitiriza ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amma empisa ez'okulambula entaana omuntu yenna agenda okulambula entaana waliwo empisa z'alina okubeera nazo ziweraku enjagala tusinga tutunule olunaku olwaleero empisa esooka assalaamu ala ahliha almuminin bwe tuba tugenze okulambula entaana
mubetulina okukola ebiri mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu ala ahliha okubeera nga tulamusa tutolera abantu bano salaamu abaafa nga bakkiriza nga tugenda okulaba hadithi mu maaso awo okusookera ddala mu bitwakoonako emabega twagamba tekikkirizibwa kuziika basiraamu nabatali basiraamu oba ntegerekese wabula waliwo abantu bamu ababikola yadde nga bebakola si bituufu osanga abantu bamu nga famire erimu abasiraamu nabatali basiraamu ne baziikawo musiraamu ne baziikawo atali musiraamu bo bagamba fenna kyekimu tufa fenna tumaze okukola ki okufa tosobola kuba kwereega nabo kumujja kumaliza mulwanye bamuleka nabamuziika ebbanga lyamala nga gwebaziise tumanyi ti bamuziise nga alina shahada kati tuba tugenza okulambula entaana betutolera salaamu oba betusabirako basiraamu bokka kati empisa esooka ku muntu yenna aba agenze kubeera nga alambula entaana kubeera nga atolera abantu abo salaamu etambula etya salaamu muki yene yaffe ya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abana mutano wanyuma wagambye nenda yeriwa ogimanyi naye togimanyi nengalo kakasasiye sajja tagimanyi naye atakakasasiye ya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naam nga tugeza okulambula entaana ekiramuso kyagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati assalamu alaikum ahla diyari mirembe gibeere mumwe bannannyini maka gange abomaka naam nga ffe tuwangalya mu gino emizimbo ku duniya nti omuntu azimba ennyumba n'asereka n'agomaka oba ntegerekese kiva mu basalafu salih abatukulembera abamu Abadharri omusajja yagenda gyali Abadharri yali musajja yamugagga nga lyamuwadde ku byenfuna ng'amuwaddemu ku ssente wali erinnya Abadharri atawembeke yali musajja musuubuzi naye omusuubuzi omene neyembeke nga olaba kasooli ebijanjamu nebyo bifaanaganaku ebiki lumu afuna omusajja amukyalira ewaka kyava amubuuza nti Abadharri aina mataakum genda Abadharri namubuuza ebintu byamubiriri ddawa atuuka ewaka ng'alaba ennyumba kyererezi kiringa nga kusongera ku musajja wano nti omusajja oyo alina akasente ife wano e Uganda bavuga nti omusajja oyo alina akasente kisobola okuba nga alina emmotoka emalayo kikyo ano omusanga mubitize enkata kati omusajja batugamba alina esente empya n'enkadde naye aka akamotoka akavuga ekyokubiri omusajja webiba byansula oba maka omusobola okuba nga alina amaka gemugamba agakoze gatya gayimiridde endowooza ffe abasigadde tusulamu gatudde nga omusajja alina amaka gakoze ki gayimiridde era ekyo ekigambo kindeka wala ngamba ye Allah tusaasire ffe tusulamu gatudde gaafula simanyi maka getusulamu ago naye bagamba omusajja alina amaka agayimiridde kitegeeza nti osuubira okusanga gwe bagambye nti alina essente nga ekituufu nebyalina bifaanana okuba nti alina ki era amaanyi gakugwamu nomalotuuke mumugazi ogenda okulaba nga ennyumba terimu yadde langi temuli ntebe atuula wansi ngaali mu muzikiti era nawe webuuza nti omusajja batugamba alina ki essente so yagenda ewa Abadharri yamubuuza nti ebintu byamwe biririddawa Abadharri kyava amugamba nti ebintu byaffe byewaka tebiriiwo wano tulina ennyumba endala gye tuteekateeka netugenda okuyingiramu oba ntegerekese ono kyava amugamba nti nedda odde nga mulina ennyumba gye muteekateeka endala gye mugenda okuyingiramu ekikuziyiza kubawo wati wano waka nga olinayo obuntu obutonotono naye naye tategedde ennyumba Abadharri gye yali amugamba ye Abadharri ennyumba gye yali ayogera ku ntaana nti ebyokwewunda byange byonna byewandyagadde bibeere waka wano mbisindika mu maka gange gyenkola ntya byengenda ewala byono bwe bagamba yalowooza kuba Abadharri we yasonga bwati abamu warraabi bagamba nti yasonga wali gundi mubake yasonga wali limbi kati bano nga balaba omusajja gyasonza ate teriyo nyumba ki nyumba ndala tuzamuga nti nyumba gyembadde njogerako mbadde njogera kuki ku kabuli kati kabuli nyumba eri abantu bonna Allah baba bakoze ki baba jjuludde tongamba assalamu alaikum ahla diyari tutolera salaamu bannannyini maka bwe tusanze onnabbi sallallahu alaihi wasallam min almuminina
walmuslimina tulera salaamu mubakkiriza n'abaki n'abasiraamu manye eddiini eno erimu levo mulimu abakkiriza mulimu abasiraamu mulimu bazahiru mulimu bamujitahidu oba ntegerekese kati abasinga mufe tugwa mu ddala lyabamusirimiina so Allah atuwe obukkiriza obwannamaddala abasinga obungi bagwa mu baki mu basiraamu olaba mu suratu al-Hujurat Allah bweraga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abawarabu bwe yakolanako daawa batandise okuyingira obusiraamu amu beeyitanga bakkiriza era Allah agamba nti qalat al-a'rabu amanna abawarabu bakugamba nga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti bakoze eki tibakkiriza Allah kyabagamba nti walakin qulu aslamna bagambe bugambe tutusiramuse walamma yadkhula al-imana fi qulubihim lwansonga nti okukkiriza tebunabayingira muki mitima gyabwe okukkiriza tebunayingira mu mitima gyabwe kati omuntu asobola okubeera wawo nga ali ku ddala lya busiraamu oba ntegerekese nga ye kasaasaala eswala ze ttaano abaamaze kasaasibala amazaani abaakoze ki abaamaze kati waliwo ate omuntu amusingako eddaala ng'omusajja wajja okusala fajiri asooka n'asala era akameka nnya asala tahiyatul masjidi bbiri n'asala n'era akabbiri nga tetunasala swala yaki ya fajiri wakadhalika ngasala wajja kutundu lyasala kabuliya n'asala neki ne baadiya waliyo omulala nga yagamba nti batugamba swala ziri mmeka era ng'akubuuza sizisadde tinzisadde wayagawamu nga yaako omukusiba mulamanzaani era akubuuza okusiba kwebateeka mpozi kwekuliwa nti ramazaani nga katikati ate kati gonga mukusiba mandi n'olwokuna mubiri byammwe abalina imaani era mwagala ebyammwe abalina imaani nyebeetagirabira ddala munye tasobola kukola ki tasobola kubeera nga abikola katugamba nti assalaamu alaikum ahla diyani min almuminina walmuslimina tutolera salaamu abali mu makaago abali mu bifo ebyo abakkiriza abaami n'abakkiriza baki abakyala n'abasiraamu abaami n'abasiraamu abaki abakyala kyaba nti wa inna insha allahu bikum lahiqun namawe muli insha allah allah wanaba yagadde naffe tunatera okukola ki beegattako kati omuntu ayogera ekyo ekigambo ng'akakasa nti bano batolera salaamu abali mu ntaana essaawa yonna abeeyungako kiba kizibu okuddiro n'atandika okubeera nga wangala nga ye waba akoze ki nga baba yagadde saba allah okubeera nga tulongoosa kati ekisookera ddala nti tugendayo empisa esooka kutolera abantu abo ki salaamu ekikulu ekyo kyekisinga okubeera n'ekiki n'ekirungi kusinga omuntu okugenda okukwata okukwasa ebiki ebifaananyi sunna ey'okubiri yaleeta wano muallimu yagamba nti adamu ljuluusu alaiha era mu mpisa nga tugenza okulambula entaana tetuzituulako ekyo kigambo twakikonako ndowooza mu bigambo ebyayita twagamba tetutuula kuki ntaana kazibe z'abasiraamu wasiza baki ziza abasiraamu tuuka nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba nti la ajlisa ahadukum ala jamuratin kirigaleko mumu okutuulako ki buli andali omuliro batukoleka thiyaabahu eryokeki engoye zepakano etutya ddala ku ddiba kirikalekaleko kyekirungi eri omuntu oyo ayajirisa abalokabuli kusinga omuntu okutuulako ki kusinga omuntu okubeera nga atuula ku ntaana kyozo kitakinyonnyola nnyo tutuula ku ntaana era zimu ku mpisa omuntu z'abaakoze ki z'abaalaze ekyokubiri era twatugenza okulambula entaana alla yamshi bainaha binnani otuba tutambula kugunda webaziisa abantu aye omuntu ena abagenza okubeera ngagenza okuziika mukyempisa ekirala obutalinnya waggulu kuki kumalaala okubiri okugjamu engatto sunna mu sunna za nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tugenda bonna okuziika oba okulambula entaana sunna okugjamu ki engatto lwaki ki ekigambo kitwalewa assalaamu alaikum ahla diyani ku nyumba eyinga butajagala kugirinnyisaamu ki ngatto wali abantu sajja abamu nga bakola amaka gaabwe ng'akola olubalaza oluyinza okuva wano paka ngaawali entaala eyo olubalaza naye ngaomulyango ng'obuyingiza mu njukulye naye nga tolina zijjiramu eyo era nakusanga muziye nga kyaseeka nga totuleka sayidi wali akikugamba nga mbeera yakukola ki
yakwesika alaba nga tuzisiza olina okubeera ng'ozikomya. Kati abagenda okulambula entaana oba tugenda kutambulamu okuyita mu ntaana ezo, tasobola okuyitamu nga genda kukuulako omuddo oba ntegerekese genda ng'asabirako abo abantu. Kati okugjamu engatto kiri mu sunna. Tetutambulira waggulu ku ntaana, era abagenda okuziika abagenze mu kuziika ekyo kigambo nsaba kukyetegereza ebiseera ebisinga. Era abantu abamu abatalina ddiini babagamba nti awo noowolinye waliwo amalala n'abuuza kati agenda kukola ateesewo nga musajja mukambwe. Kati wali amu ng'ono abaagala okulaba ku ntaana ebeddako eno gye tugenda okuziika, mugenda okulaba nga alinnye ku ntaana bw'ati atunulwa nga ne faayo mulinnye ku ntaana. Omu yabuuza kati mbagenda kukola ki? Talina kyagenda kukola kyekituufu, naye si mpisa yakiriza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati okugjamu engatto nga tugenze okubeera nga tuziika abantu abo, okubeera nga tulambula ku ntaana kiri mu sunna oba mu mpisa abantu balina okubeera nga bakola. Engatto zino ziba za bbeeyi zijja zijjeemu. Obuluŋŋamu obusinga bwe bwatuyigiriza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Otunaagonda ne tukola ebyo nabbi byayagala gino emirimu tujja kugifunamu empeera. Empeera esobola okufiira awo. Ogenza okulambula entaana kirimu empeera, naye empeera neefiira awo lwakukola ki lwakuwaganya n'okowa n'otuulako ku ntaana emu nga wali kugira nakooya edda eno yeri mukasiikirize n'otuula, oba n'ogenda ng'otambulirako emu ku emu ova kweno n'obutuka n'odda kweri n'obuka n'odda kweri. Kati ezo si mpisa, era nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam teyakisomesa era teyakikubiriza. Funadhalika
twongerayo tugambye sunna oba amateeka agakulambula entaana nga tubalina okukubeera nga bagenza okulambula entaana. Tugambye ekisooka kutolera salaamu entaana, ekyokulundatula ku ntaana, ekyokusaka okugyamu engatto tugenda okutambula mu bifo bye baziikamu abaki abantu. Ekyokuna adduaa'i ala ahli al-qubur, okusabira ku bantu abali mu kigo abali mu ntaana. Fe abasabira abafu so si ffe kusaba baki bafu. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba wano mu bigambo bye nti ziyaratul qubur ala naw'ayn, yagamba nti okulambula entaana yakuteekulamu mirundi emeka ebiri. Yagamba nti shar'iyyatu wa bid'iyyatu, omuteeko ogusooka ogugoberera, wali abantu abagoberera amateeka gaki ag'obusiraamu abagoberera eshariya, wali abalala ababadaamu ddiini abalina bye bayongera mu busiraamu. Kitegeeza nti omuntu alina okwetegereza ennyo ng'ageza okulambula entaana. Yaga nti fashariatu oba fashari'iyya, omuteeko ogusooka ogwa shariya almaqsuudu biha assalaamu ala almayyiti waddu'aa'i lahu. Abagoberera amateeka g'obusiraamu mu kulambula entaana bye balina okukolayo nga bageza okulambula entaana ezo, assalaamu ala almayyiti, okutolera salaamu eri omufu oba baki oba abafu, waddu'aa'i lahu n'okubeera nga tubasabira. Kitegeeza ki? Nti abantu balina okubeera nga basabira bafu. Era weyannyonnyola wano ogwokubiri wagamba nti wabid'iyya an yakuna qasdu azzaa'ira an yathlaba hawaijihi min dhalika almayyiti. Ate omuteeko ogwokubiri, abantu abongera mu ddiini abatagoberera shariya, ye muntu okugenda okulambula entaana, ono agenzo azzaa'ir agenza okulambula entaana, an yatluba hawaijahu, okubeera nga ayolekeza ebizibu bye oba okubeera nga anoonya obwetaavu bwe min al amwaati, nga abinoonya okuva mu baki abinoonya okuva mu bafu. Negati wa hadha shirikun akbaru, era eyo shiriki oba kugatta omuntu omulimu gwabakoze aba agasse ku Allah, shiriki ate omuti munene. Kitegeeza ki? Okugenda okulambula entaana mu mpisa kusabira ku bantu bano mu lulimi lwonna omuntu lwategeera, ng'omuntu okutuuka ku ntaana nga amaze okutoola salaamu naga Allah nsaba osonyiwe bonna bonna be twaziika wano, wallah nsaba osonyiwe bonna abasiraamu n'abakkiriza abaziika mu kifo kino abali wano. Eyo dduwa teetaagisaako tenti yadde obutebe yadde omuwalimu, ate ebewedde na bulungi nnyo. Ekyo ekigambo kyokka, Allah nkusaba osonyiwe bano be twaziika wano, oba ntegerekese kwe kusaba tetusabira omuntu oyo, amma tetusaba bafu. Era omuntu yenna agenda kubijja ng'erwabano olaba wano abantu bangi e Uganda, abantu bangi bagenda kubijja ne beerabira nti abafu bano be beetaavu eri abaki abalamu. Laba Allah ngati walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kitegeeza ki? Nti abalamu bwe balina okusabira bali abaakola bati abaafu. Omuntu yenna waafa taddamu kugasa muntu mulamu, era omuntu yenna abeera ku ntaana n'agyetooloola n'asaba byonna by'abaasabye n'agiwanjagira ebeeko n'ebyemugasa, talina kyagenda kufunamu. Okujja kuba libo kye bamufunamu kubeera ng'akoze ki? Kubeera ng'abasabidde. Olaba n'enjulisi nti lunaku lwabadde lwajjo yosi yabadde maani ku mawuli agataliiko nfuufu, nalabye famire emu erina obutakkaanya bababbako ettaka. Ndaba abakazi abakulu mu myaka nga bali mu malaalo bagamba taata vaayo gy'otulwanirire. Kati nolaba abantu abakulu abalina entegeera efaanaganako bwetyo, taata vaayo gy'okole ki gy'otulwanirire. Naye nga fil hakiika omufu ava atya mu ntaana gy'akulwanirira. Ate abo abantu yaquluuna maa laa tafaalu wa maa laa taaqiluun, boogera ku bintu bye batafumiitirizaako yadde. Singa kale Allah abagezesa omufu oyo n'avaayo nabagamba nzuno tugende mu ndagaani abatwala ettaka lyawe, kyekiyinza okuddamu. Muganda waffe omusegirinya yakafa. Era kyoba olaba
amateeka g'obusiraamu malungi omuntu waalamba ebintu ebikhalakhana esharia nga ffe tubisazaamu ye yagamba simanyi waafa tebamugamba resting in peace nga tifight hard naabo abantu bagamba ku mawujja olwani jangu tukumbulone simanyi abakutwana ebirala nga webyali sagala nyo nyiga mu bintu byabufuzi kale nga bemwabira ate mwe mubisinga n'okubeera nga mugitegeera n'olaba abantu babeera mu ntaana ng'alaajalira omufu maama jangu tulwanire kati nga babakazi labe omukazi omukulu nga myaka nkaaga jjajja wange mulambu naye ng'ali mu ntaana nga taata faayo ebyo tulwanire ettaka lyaffe balitwala singa Allah geesa n'oddayo nga taata batudde mu ntebe gobadde okulaga nga aa nzuuno njagala mundage mu kiibo yabba ettaka lyawe kati abantu boogera ebigambo batafumiitirizaako yadde ne batamanya nti nzikiza baba bagitta kati abasiraamu ffe tugenda ku ntaana tetusaba era mu bijja omuntu mu busiraamu wekusaba eki wekusaba entaana tetusaba abafu wabula ffe abasabira abaki ffe abasabira abafu fil haqiqa be beetaaga ffe oba ndegerekezi batwagalamu ffe kubasabira lwansonga tebamala tukusika n'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala amma abantu okulowooza nti basobola okubeera nga basaba abafu tekiri enjigiriza ya busiraamu era bukalikutanda n'ogenda ku ntaana n'ogenze kulambula n'ofukamira oba n'olimeno nga taata nga wonna banze wano emirimu giganye naye nkusaba ombeere nsaba onkulembere era osanga abantu bangi naddala mubana abaana ne baganda baffe sina baana bokka abantu abasinga abangi abagenda ebweru bagamba nti nga tebannagenda basooka genda kutereeza ku mpewo zatika kugenda kusooka kusiibula bagenzi yafe kogenda okusiibula ebyo tabitegeera era tabyetaaga naye omuntu naava eno mu tawuni n'atambula paka mu kyalo n'ateekamu emitwalo gye nga 7 agenze waabwe kusiibula maki malaalo wallahi tegalina bwetaavu okubeera nga ogasiibula ekirala era mu kusabira abafu weyajuuzu rafu lyadaini idduaai era kyamumpiso oba kikkirizibwa asabira abagenzi ng'ayimiridde mu baqiya oba ku ntaana okubeera nga awanika emikono li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat wa hadithi ya mama Aisha Allah musime agamba nti fa usilati barirati fi athari agamba hadithi jetandika agamba nti kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata layla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuruma mu nyumba ekiro kimu Aisha yatunyumiza agamba fa usilati barirata fi athari agati netuma barira yali muweereza mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati netuma barira fi athari yani mu bufu bwe oba mu kubeere kubo lyali akoze ki yali akutte inabara fi athari abeerega ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litundira aina dhahaba atumulire oba anonyewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akoze ki yali alazimu budde obwekiro qalat agamba Aisha radhiyallahu anha fasalaka nahu baqiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubayiza weyomugobeera gino okulanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayolekedde agenze ku baqiya kifo ekizikibwamu abaki abantu Nabi gyali agenze fawaqafa fi akila albaqiyi thumma rafa'a yadayhi kati balira bino yali binyumiza Aisha radhiyallahu anha oyakomawo yanyumiza Aisha bikibi yakoze ki byanakubeera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusanga ng'ayimiridde ku baqiya oba ku kifo bazika abantu nga awanise emikono gye thumma sala banyuma yamaliza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emikono n'agissa balira n'atambula n'addayo ewaka we yaddayo n'anyumiza ku Aisha radhiyallahu anha biki byali akoze ki byali alabye Aisha agamba radhiyallahu anha falamma asbahti sa'alati nanti obudde bwe bwakya kumakya Aisha kyababuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulullah aina kharajta al-layla amubuuza twewaka Allah waji walaze ekiro edde nga balira ali akoze ki ali amugambe Nabi gyali agenze sallallahu alaihi wasallam Nabi kyababuuza nti ba'athati ila ahli al-baqiyi wa salla alayhi kati nabadde nfumbe nga ngenze eri bannannyini ntaana ziri nga ngenze eri osalla alayhi kubeera nga nkola ki kubeera nga basabira oba ntegerekeki so omuntu agenze ku ntaana oba wazikibwa abantu bona kiri mu sunna okuwanika emikono walakinahu la yastakbiru ala al-qubur wabula agenze era nga awanise emikono tatunula muki
mutaana tetunula mutaana wano oba omuntu webamuzise tamutunulamu bwati okibanga ekibula kiri wano nga twaziika wano asaba alina kubeera ngaakolaki ngaatunula mu kibula oba ntegerekese tusikkirizibwa okuwanika emikono naye tuba tusaba niwekibanga engalo ogenda zikuba mabega tunula muki kibula lwaki okusaba allahu subhanahu wataala ibaada era kyobola omuntu akola ibaada yonna nga tulina gikolera allah nagikolera ekironda ekyala obusiraamu aba akoze ki obusiraamu aba buvuddemu kati mu sunna endala tusabira abafu tuba tubasabira kikiriza okuwanika emikono naye nga tetutunudde mu ntaana y'ono oba mu ntaana z'abantu zetusabira wabula asaba abeere nga atunula muki abeere nga atunula mu kibula empisa endala era ku bantu oba ku muntu yenna abagenze okulambula entaana biki tutakolerayo era wala yajuzu an yattakhidha alquburu mahalla lissala tekikkirizibwa kufuula ntaana oba kifo kiziikibwamu bantu kukifuula mahalla lissala kukifuula kifo kisalibwamu ki swala ng'abantu abamu abetumiikiriza agenda mu bakeya nayagala ngu asaleera akammeka biri muzikase kitaawe tuzisaalire muntu gyaba azisaalidde wali abalala ate abetumiikiriza ne basomerayo Qur'ani ekibuuzo bakibuuza ebibuuzo bye nalaba mu risaala za Ibn Baz Allah amusiime nga bamubuuza nti omuntu ageza okulambula entaana akkirizibwa okusoma swatu al-Fatiha oba swatu Yasin oba Waaqia nga abakadde baffe bamwe bakikola kikkirizibwa omuntu okusomera Qur'ani ku ntaana n'agamba nti nedda era nga tekikkirizibwa nsonga tekyalabibwako ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeera sahaba kabeera battabi'a Allah basiime gomma naye osanga abantu mu kwetumiikiriza kuba abantu abasinga okwetumiikiriza be banabbiga nabbi watandika sallallahu alaihi wasallam bwe bakola batya bateeka babanga bamukwata ensobi olina okulaba nga abasajja bageza okulambula entaana nga tuteekeyo kiraaka bbiri ne bafunamu neimamu asaaza eziraaka bbiri olumaliriza ne bayimirira ne bakola saako we bati bagenda okulaba nga omusajja aduumidde alifatiha bonna ne basoma ne basoma alifatiha otugenda ku ntaana kutoola salaamu nakusaba ate n'okusaba kwakasirise si kwakuwogganyira waggulu kusitula maki maloboozi naba Allah subhanahu wataala tumusabe Allah nga amaloboozi gali wansi abantu baleme kubeera nga basukka ensabasaba Allah zabeera nga ateekamu naye osanga abantu basudde amaloboozi leero ku ntaana era tetusaalirayo tetusomerayo yadde ki Qur'an wali abamu imaani ebakwate edda bandagako omusajja nali nkyali mutuuza mu sseezerolo yalina imaani nini nga edda Qur'an yaliko yalinga Seeka Sulaisi ne Seeka Shoraini kati yakwatanga memolekale n'agiteeka mu kasimu n'agenda n'agiteeka mu waggulu ku kitooke n'ateekako Yasin taata wagiwulirizenga kati eryo fujja abantu bye bakola bwerityo basahaba singa kyali mirimu gy'eddiini nabbi nabwe yandibadde akola ki yandibadde akutweka sallallahu alaihi wasallam kuba byetwogeddeko byonna nabbi yabiragira tuteeke mu nkola ate nga naye yakola atya naye yateeka mu nkola kati nabbi kyalabibwako ng'asoma Qur'ani ku ntaana kyalabirako ng'asaalira webaziisa abaki baziisa omuntu era kiri haramu okukwata omuzikiti netuguzimba awali entaana era abantu bangi era oba okukwata omuntu netumuziika awali omuzikiti era olaba abantu bangi kati ng'egindi nga bakubulira ku muzikiti omunene kati ng'egindi waliyo entaana era tukubeera muzikiti gwagindi tukubeera nkulaza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kiri ekigambo kigenda eri baganda baffe bonna abawaayo ettaka nga bali waddeyo okuzimbako emizikiti ttaka oba oli waddeyo oba tokyalinako kontrol oba ntegerekese wa anna almasajida lillah emizikiti gyonna gye bagifuuse gyali eri ttaka oliwayo oli waddeyo lillah naye osanga omuntu agamba nti baddeyo ettaka lyange ate nakola ekiyamu n'agamba banzikenga mu maaso ga mimbali ate nosanga abasajja nabo abatasoma eddiini nga balemeddeko nga tumuteeke wano mu maaso weyakola atya weyalaamu tetukikola ezimu ku nsonga ezaaleetera abantu kulema emirembe gyakulemera okuba mushiriki bantu kubeera nga basinza entaana kati mu bisi endala tetuteekayo swala yadde okubeera nga tusomerayo Qur'ani au tawaafu biha oba okwetoloola ki entaana kwetoloola oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki nga olaba abasuufi be balina omuze ogwekwetoloola ku bo kwetoloola entaana kwena okulaba abasajja nga bagenda bali la ilaha illallah
ne betoloola eyo ne bagimala ne bagimala mirundi ng'ebiro besatu byonna gye babasobodde naye nga bali ku kimu la ilaha illallah we betoloola la ilaha illallah la ilaha illallah. Kati abasiraamu tetubikola. Oyinza okubirabanga eddiini naye si ddiini. Lwaki nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyakikola ate era teyakisomesa teyakiragira. Kati tukola tawaafu ku ntaana ko yenna aba agenza okubeera nga akoze ekyo, agenza okubeera nga azirambula awo adduaayi indaha oba okusoma muallifu akizeemu gamba nti oba okusaba edduwa ng'oyolekedde ki lekedde entaana ng'ositunuulidde omuntu okuwanika emikono ng'atunuulidde ki entaana. Beewaza abasiraamu okugenda okusaba nga mugenza okulambula entaana okusaba baki abafu. Era abantu bangi bagenda okulambula entaana ne bavaayo ng'obusiraamu babusuuliddeawo ku ntaana. Omuntu okugamba obugambi nti maama nga bondaba wana ebizibu binyiizi simanyi gwe ensi wagiwangalamu nti emyaka 66 nga wagiwangalamu nze kwa 26 mpulira entaano nsaba ojjo ntaasi. Ekyo ekigambo kimala. Omuntu okwafuna ebimukudaga nti maama bangamba wali mukazi yanywera mu bufumbo naye obufumbo bwezito yeeko. Oba omusajja okugamba nti ojjajjawe yali musajja nga mugagga nga mufunyi naye n'ogera n'omugamba nti nsaba okole ki nsaba ontaasi oba ntegerekesi. Ate ng'abantu bangi eyo enkola bagiina zinawako mu Luganda wange agenda mu kyalo eyo n'angamba kati ogenze nga muganda otoyogeddeko naye ayogera ku jjajjawa mu musajja kuba mpulirinya liri amakulu. Omu yambuuza kati ogenze nga muganda otoyogeddeko naye kati njogere naye musana. Era waliyo ebintu ebimu nga obireka bulesi. Nze bwe ngenda mu kyalo nga mbalaba gye bali bangi ebiseera ebisinga era bw'onoono kuba abantu obalaba waliwo omuntu ng'ebigambo bye n'ebikola ebikulaga nti eddiini yakola ki yagivaamu. Waliwo omuyasanga ku ntaana n'angamba mugamba mwe temunoonya mikisa ate gwe ng'oli eno kati wengendayo siimirirayo situukayo kujjako nga nsaliikiriza musaliikiriza n'entukayo batuziitu nembasabira. Naye bwe baleka bw'oti n'ogenda bw'oti nga bagamba naawe ogenze kunoonya miki senze kunoonya mikisa. Bowe batyo abantu bwe bategeera. Era abantu bangi balina eyo entegeera egamba nti omuntu yenna ageze ku ntaana aba agenze kunoonyayo ki mikisa. Omulaba abantu baganda baffe abagenda okukola umra oba bagenda okukola hijja, ezo vidiyo ze mulaba nga balambula entaana kati bana bazifuna e Uganda nga tebamanyi ddiini nga bagamba mugamba temusamira temusaba mikisa. Kati nga namulonda tubalabe nga mugenze ku ntaana obujjuka balaba abantu nga bawanise emikono balowooza nti basaba bali abali muki abali mu ntaana. Kandi alubeera na ntegeera efaanaganako bwe nti abali mu ntaana tusobola okubeera nga tubasaba ne babaako ne kyebatugasa nakyo tugenda osembayo nakyo. Era ku nsonga y'emu mu mpisa oba mu mateeka agafuba okulambula entaana tugamba addamu takhsiisu ziyaratul qubur oba addamu takhsiisu al awqaati bi ziyaratil qubur. Abantu okwewala okuteekawo ebiseera ebyeyawulidde oba ebirondemu ebyokugenda okulambula eki entaana kulambula ebijja. Sobola okubeera nga zibyewammwe oba okugenda mulimbo tetulinayo biseera byeyawulidde ng'abamu ku baganda baffe abagezaako wali abantu abamu nga bagifuula sunna buli wakutaano ejjuma kasiteggwa nga boolekera bagende balambula eki entaana. Tetulina biseera biri specific muntu kugamba nti nninze lwakutaano. Wali abalala bakirina ku yidi era ogenda okulaba nga bamaze okusala yidi nga imaamu akwata omuzira nga tibannanga bali mu pulogulaamu yogenda okulambula abafu okwewandiisa emmotoka bweri ya 14 buli anaagenda okulambula entaana. Nokulaba nga basiraamu bonna buli omu ateekayo 14 yateekayo etaana aziriza olukumirwange ayagala genda kulambula ntaana. Nga gye nasalirako yidi olumu tumaze okusala nga kutubewedde twamala essola kutuba nefuba mba ntudde siraamu naŋŋamba oba yali wakakiiko kamusi naŋŋamba kisiika tubaawo nedduwa y'abafu wano buli gidi tebagikugambye nemugamba tebagingambye naŋŋamba nati abantu bagenda wandibadde okwata omuzira lwagamba bakomu tulinawo okoki tulinawo edduwa nemugamba ati tulinayo edduwa y'abafu ngaeswala yayidi ekoze eki ewedde. Kati atu balina ebyo ebintu nga bo balinayo ebiseera ebirondebwemu. Kati amma wano muada zaffe ate wano muada z'abantu ze balina wano e Uganda naddala abamu ku bantu bano abatinkiza ennyo n'ebijja. Wali abantu abamu abalondo ebiseera mu mwaka nga bo okugenda mu kyalo bagenda buli Desemba mu mwaka gukola butya guggwako. Entaana bazirambula omulundi gumu mu mwaka ate nga bya kikungo bannanga okulambula entaana tebyetaagisa bantu benda kusooka kukungana tukole tutya tuggweyo. Gwe wefuniddemu obudde noga nti kati genda kulambula bafu bewa muwasi we wamwe kasola ngo ine ebiseera genda okole ki genda olambule. Era abantu bangi abatategeera ddiini eno bwe balaba munnaabwe ng'agenze eka n'alima amalaalo bamuyita musezi
abamu bagamba nti ayagala kubaloga era abantu bangi bakiraba nti kiva omuntu okugenda okubeera ku malaalo ng'ali ate nani kyebiko n'amaaso gange wali yasangira ku ntani waffe nagamba kakifo tulesiriseko gw'emikiso gitwale wekka kale abantu balowooza nti oby okugenda okulambula entaana byakusooka kubeera mu kiki mu kikungo abantu kusooka kubeera nga bakuŋŋaanye kati tusooka kuŋŋaana abantu ne babeerawo okutandika omwezi ogw'ekumi mukubire babagundi ne babagundi ye nomala okabatema mu gw'ekumi n'obulwanga nti ze mu gw'omwenda naliyo ali mu nteekateeka anyinga atulaba tetuli bumu tugana tugende tulambule muzeeyi ffenna amma n'ebyokulima ebijja bannanga okulima ebijja si kyatteeka salamu aleikum okulima ekijja si kyatteeka ate n'obwetteeka si kyatteeka ku ffenna balime bakiikirire abakozi batya abatalimye naye abantu babeereyo mu malaalo abantu bonna nga 40 ne beeyiwa mu malaalo ono wakuula n'oli walima era ne bakulaba ng'oyimiridde bagamba toli wa muggo kati abantu okulondamu ebiseera bagende balambuliremu entaana oba bagende balambuliremu naye baziika abantu baabwe tekiri mu njigiza za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era oba olaba nti bwe mugenda mu kikungu ng'olaba waliwo ebitatambula bulungi bwefuna ebiseera ebire byeyawulidde gwekiseke nti bagenda mu Januari ng'atandika nti ye wegendayo gwakutaano amawulire gabatugako butuusi gya sula yagenda bakubire bakubuze lwaki watuleka n'ogenda n'otufunako emikisa wekka obagambe saagenda kufuna mikisa ali ngenze kusabira kubaki kubafu olaba tutebeekera nakyo bino byonna byetugambye okusabira abafune wano wetutudde wennyini omuntu okutuula wano omuziki okuwangalya wano ebbajjo wabeera n'asabira kitaawe gwe baziwika ekabula mayido epalisa nti ai Allah kusaba osonyiwe taata ebyamusobako ng'omuntu eyo edduwa taata akifuna bulungi nnyo kimala naye abantu okulonda wamu ebiseera n'abantu okwagala okusooka okukuŋŋaanira awamu basooke bagende balambula entaana sinjigiza Nabi Muhammadi alayhi salaatu wassalaamu oba ndegeregese obubaka bwange obusembayo abayizi badda mu masomero nsaba abasiraamu mwenna bali wano buli muntu yenna alina omwana amuteeke amasomero ly'obusiraamu erimuli okumpi obw'essomero lyonna lyasobola mu mirimu omuntu gy'asigaza nga Allah amujjuludde yagaa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwaladun saalihu yad'u lahu omwana omulongoofu asigala akola ki asigala akusabira omwana osigala ng'akusabira kakasa nti gy'asomera ayiga by'anaakola ki by'anaakusabira simple like that oyagala omwana omulongoofu anaasigala akusabira muteeke w'anaasomera ayiga ebyo by'anaakusabira ng'omaze okukola ki omaze okubeera ng'ofa mbewaza abasiraamu okutwala abaana mu masomero g'abatali basiraamu amasomero g'abakaafu simanyi oba gwekibulikika kitya musiraamu ng'oyoza yunifoomu naye nga waliwo omusalaba wa ate ng'ogigolola n'ogigolola gwe musajja gwe maama ewaka yunifoomu n'ogyoza mwana n'agenda ku ssomero n'ogenda mu requirements ez'essomero nga bakuguza ebbayibuli ne bakuguza ki bakuguza bayibuli era tulina abasiraamu nga mu requirements kikomulaba akukuta n'ebbayibuli agiguze mu kibuga bamubuuza wabe batandise enjiri nti kaba ebintu ebyo ayizogana natandise enjiri netegereza nnyo enjiri naye nga si enjiri kumbe bayibuli agitikka mutabani kale musiraamu nopakinga bayibuli from home nogiteeka mu keesi omwana agende kusomera agenda asome olwokuba kuonoonya tuyita standard ekirala abayizi oba abazadde abali wano nga mulina abaana mu abatudde ekibiina ekyomusanvu oba siniya eyokuna eddala abaana mu abalenzi mubatwale mu masomero agakwasa Quran omwana wokubanga yamaze P7 n'omuwaayo emyaka 2 agenda akwate Quran abatakereye kusoma era abasinga bakirabanga abakereye kati alisanga ddi banne agenda basanga mu maaso eyo ng'ate ye wankizo ku bbo omwana agenda akwate Quran akomewo asome idaadi ng'ate wasoma n'ebino eby'oluzungu mu myaka 3 akole idaadi oba ntegerekese kitegeeza nti alina Quran alina sinya fo ey'Oluwalabu ng'ate alina sinya fo ey'Oluzungu Allah wamusaasa n'eyogerayo waggulu akole sinya 6 ey'Oluzungu akole ne sinya 6 ey'Oluwalabu kati bayingire mu katale k'emirimu nga ye alina kyalina kyasinga kuona akoze eki yamukule mwana agenda kuba takeereye bali ate omwana okusooka okusoma eddiini okusooka okukwata Quran eyigiriza okusoma eyigiriza okukwata kitegeeza nti obwongo bugenda kuba bukoze eki bwekudde kizibu okuteeka mu mutima oba okukitebenkererako naye rizatuso jazirabe mu maaso omuntu okukwata omwana ayinga olwamutani wa imamu
ng'amaze ekyomusanvu namuga nti genda okwate pulaani ajja kudda adde wano asaazenga banne bano abasirya amataayi we bati ate nga naye mukozi oba ntegeregeza basanga bekalakasera ngaisikawo mala okusaala mudire mulwanire omusaala gwokusomesa naye nga yesu ala amaze okukola ki amaze okubeera nga agibasaaza teriyo kirumanga mu kubona abaana saizi z'abantu bano betunabo bana abato naye nga tasobola kwazimba tasobola kukima tasobola kukima swala tasobola kusaaza swala yalwavu oba toli muzadde mulungi oba ntegeregeza twala omwana musomero lyomusiraamu erikuli okumpi twine essomero mukono omuduzani ku primary school essomero lyaffe liri namuyingi likola bulungi ebibuuzo byaffe byakasembayo okukoma alhamdulillah byafaananye bulungi ku sayidi y'oluwalabu ne sayidi ey'oluzungu kiraasi zombiri ezekyomusaawo asibwedi twaziranyeko nga ziyitira ddala nga yingi alhamdulillah tuwasaba tuwe abayizi funa ebibuuzo bibirwabisatu tusaalesaamu Assalamu alaikum warahmatullah. wa alaikum salaam.